kulikayo nnyo mu kuwummulako tugenze mu kasenga akalala nagambye nti abalwadde bangi obudde bwe bunaatusalako kano si ke kali ate we twabadde naye wano waliwo omukyala mpulidde wano bamuyita jjajja simanyi biki byamutuukako simanyi awulira atya naye baŋŋambye nti ye essaawa eno asobola okwogera leka mugezese endabe jjajja wangi mbadde manyi nti basaaga tosobola kwogera nsobola lwaki bakuyita jjajja nga ate okyalimba okwo okyali oli otya mukwano kyendi nnyabo oli otya nnyabo gyendi gwani amannya go nzaalisi nabaggala nabaggala mpozi banabaggala beddira ki fumbe kale kati ab'effumbe bafuuse mikwano gyange olw'okuba ggwe kakati waba ki wali obeerawa mbeera Busega Busega ng'oyisize nateete ate ng'oli eno Gayaza Road najja lwa bulwadde bulwadde ki obwali kukutawaanya pressure yokka ne sukaali bwakwata biseera ki tomanyi kaakati eri tusanzeyo omulwadde bamujjanjaba ajja bw'agenda gwe kiri kiva ku ky'okubeera nti obeera wano nze nsobola okubeera wano ali sisobola kuvaaka kwe kujja wano kati wano omazeewo bbanga ki mukwano emyezi 3 myezi 3 wajja owulira oti najja sisobola kutambula wadde nga nsobola akatonotono bweka naye nga sisobolera ddala naye kati nsobola kati kikutwalidde ebbanga ki oba kyakutwalira bbanga ki okutandika okutambula myezi eranga 3 myezi 2 emyezi 2 ng'omaze okujja n'olyoka otandika okutambula kati owulira oti essaawa eno essaawa eno sina bwempulira owulira bubi siwulira bubi mpulira bulungi kusinziira we najjira kati gwe biki bye bakukozesa otambula otya essaawa eno otambula tolina muggo guli gwe batulaze oba tambulira ku muggo gwange ogwo guno oguli wano natusooka oguli eri nenguleka kati kwe kutandika guno kati ntambulira nk'ogwo kati biki bye bakukozesa wano abasawo okusobola okulaba nti oddamu obulungi okutambula n'okwogera tukola exercise tubeera buli kiseera nga tukola tozimanyi ze mukola exercise nzimanyi ndooza kankuleko olina kyoyagala okubuuza omusawo ku Bukedde TV tuwa abantu omukisa ne babuuza abasawo be babeera baagala simanyi oba ku bulwadde bwo obukutawaanya olina ky'obuuza omusawo okay ate obubaka eri abakulaba obubaka obw'engeri ki simanyi olina abaana n'abazzukulu ntumira Julie ne Winnie ne Brian basobola okujja okundabako wano essaawa eno wano obeerawo naani mu ddwaliro mbeerawo ne Fawza naye muwalawo muzzukulu
kati yagenze kola gyali ero bambi Fauza yakujjanjaba yanzijanjaba. kale leka tukwagaliza okusuuka obulungi mpozi wagambye gwani amannya go Alisi Nabagala. mukyala Nabagala leka tukwagalize okusuuka obulungi. Simanyi gwoba olina kyobuuza naye tuli ku Stroke Rehabilitation Center bano basangibwa Gayaza Road. Tunuulidde abalwadde ab'enjawulo naye ono naye agamba yalina obulwadde bwa pressure ne bumuleetera okusannyalala. Simanyi yali ngeri ki kubanga saaliwo ng'atuuka naye ngenda kwegatta ku musawo. Omusawo yaba abitunnyonnyola okusingako awo. Mpozi musawaani Ibrahim Bukenya. Anti waliwo abaakeegatta ku programu nga tebalabye nga tutandika. Kaakati omukyala ye kyekyabaawo. Omukyala oyo gw'olabye ekyasinga omuviirako obuzibu yali pressure nti nayo era yali nnya nnyo ne bamuleetera wano yali eri waggulu nnyo ng'eri ku 109 ku 103 era twalina okulaba nga tuyitayo abasawo abalala ate abasobola okumuyamba okumuwa eddagala okumwekebejja okumukolako gye tuyita review kumukyusiza eddagala lye yali aliko nti lyali terikyakola tulabe nga pressure eyo ne sukaali bisobola okuba nga bidda mu mbeera kwe kumusanga nga bwe mumulabyawo. Abadde akwata akapiira ndabya alina omukono gwawanirira ndowooza ng'agezaako okukozesa omukono omulala dduyiro. Kitegeeza ki ekyo? Kiba kitegeeza nti omukono ogwo gwaddawanirira gwe gwafuna okusannyalala naye kati akapiira ako twakamuolo kamuyambe okubeera nga asobola okwekozesa dduyiro n'omusawo ne waba taliiwo oba omujjanjabi kimuyamba okubeera nga guddamu amaanyi asobole okuddamu gukozesa nga bwe yali akukozesa. Twadde tulaba Kirunda wagambye nti yayabika omusuwa ogwa sayidi emu kati noono kitegeeza musuwa gwa kkono gwe gwayabika kuba abadde awanirira mukono ogwa kkono. Kaakati ate ono kyanjawulo nti ye kaakati ate ogwa ddyo gwe gwafuna obuzibu ogugwe tegwayabika wabula ate gwabeera nga guzibikira omusuwa ogugwo ogumu ate ku ludda olwa ddyo ku bwongo gwe gwazibikira naye nti olw'okuba nti ekitole kyali kinene n'ebbanga lye baamala kubanga obulwadde obwamukwata ali kasawo ng'agenze kukyala kati okutambula okuva ekasawo okumutuusa emulaga ennaku ebbanga lyali liyiseewo ne kireetera obwongo okubeera nga bwafaako akatundu akawera naye nga gwo gwali tegwabise gwali guzibikidde buzibikizi. Kati oli bwe nakubuuzizza kikye mumukolera wagambye nti naye yatuuka leeti tebasobola kumulongoosa kati simanyi ono ye kiki ekyali kitya ye yalongoosebwa oba mwakola ng'abasawo okulaba nti kiri ekitole kivaawo? Kaakati bwe yali tannaba kuleetebwa wano yasooka kubeera mulago gye yaweebwa ekitanda n'amalayo wiiki nga 3 gye baamuteerako enzijanjabi esooka era eddwaliro lino gye bayita first aid. Gye bayita first aid etandika n'obwo obulwadde. Eddwaliro lino tetukola ku balwadde abatanaba genda mu ddwaliro lye balina okufunira eddagala eryo era buli mulwadde ajja wano alina okujja n'eddagala n'ebbaluwa ey'omusawo abadde amulaba ku pressure ne sukaali ne batuwa ebbaluwa entandika omukolako. Kale omulwadde bw'afuna okusannyalala alina okusooka n'agenda ku ddwaliro erimuli okumpi abeere ng'aweebwa eddagala erikakkanya embeera eyo kuba ffe wano tetugaba ddagala tubayigiriza kuzzaawo biki bibeerabidde ku bwongo n'edduyiro oyo ow'enjawulo akola ku bulwadde obwo. Ono ye tumulabye ng'ayogera simanyi okwogera yajja akyayogera oba naye yatandika luvannyuma? Kati omukyalo oyo gwe mulabye yakamala wano emyezi 3 naye ebbanga yali yajjirako ebigambo byali bimutawaanyiza ddala nga era olumu abyerabira naye kati agenze abeera mu kuyigirizibwa okw'okwogera gye twayise speech therapy nga babeera bamutraining abasawo abalala ne babeera nga bamuyamba okuyiga okwogera. Kale kye muba mulaba nga asobodde okwogerako nammwe leero. Obulwadde bwa pressure bufuuse obulwadde bwa pressure abantu okusannyalala nakwo kubafuukidde okusannyalala kati simanyi
gwe ng'omusawo akola ku bantu bano mbadde nsaba obawa amagezi omuntu weewala otya obulwadde bwa pressure bw'oba olina obulwadde bwa pressure wandibadde weewala otya okusanyala oba okufuna kye bayita stroke mpozi n'obulwadde bwa sukaali. Okwewala ekizibu ky'okusanyala ng'olina obulwadde obwa sukaali ne pressure kyensooka okugamba abantu bonna abalina ebizibu ebyo ne bw'oba nga tolina kizibu ekyo nkubiriza abantu bonna okubeera nga basobola okugenda ku ddwaliro eribali okumpi ne babeera nga babakebera okulaba pressure yaabwe weeyimiridde n'okubeera nga babakebera okulaba sukaali waabwe waayimiridde. Kaakati ekirala balina okubeera nga era beekebeza amasavu ag'omu musaayi. Ataago bagakebera bati. Era ebyuma abasawo abakugu mu ekyo era be bagakebera mu luzungu tugayita cholesterol. Kale weweekebeza amangu oyiziyiza embeera ey'okubeera ng'otuuka ku ddaala ey'okusanyalala. Era kale tubakubiriza abantu bonna yadde tolina kirwadde ekyo oba tomanyi bw'oyimiridde ku pressure yo obeere nga ofunayo akadde oluvannyuma lwa myezi ena ogendeko mu ddwaliro erikuli okumpi bakubeere nga bakebera ebintu ebyo. Obulwadde bwa pressure awo otwaliddemu n'obwa sukaali oba oyogedde ku bwa pressure bwokka? Ntwaliddemu ne sukaali kuba sukaali bw'oba tolina sukaali g'okubirizibwa okubeera ng'ogenda ne bakeberako naye omulwadde obwa sukaali ye omusawo we waba tannamugamba kugula kuuma kapima sukaali ye tumukubiriza omulanga agende gye babutunda afune omusawo addeyo omusawo we amuyigirize wasobola okwekebera sukaali kubanga sukaali ye akyukakyuka enkya n'eggulu buli kadakiika aba akyuka. Mukwano obadde mu program Buuza Omusawo kino kyenkutte ekipiira oyinza okuguyita omupiira naye si guli gwe basambisa ebigere bye bimu ku bintu bye bakozesa ku balwadde abasanyaladde wano mu Stroke Rehabilitation Center okubeera nga bawona ne baddawo okubeera nga boogera oba nga batambula era nga bakola emirimu gyabwe nga bwe babadde nga bagikola. Obadde oli eyo ngolaba program Buuza Omusawo tubadde twogera ku kusanyalala naye oyinza okuba olina ekibuuzo saagala ofiireyo nnaku oba okaabe ogwemu n'amaanyi ng'olowooza nti tewali bantu basobola kujjanjaba. Kwata essimu wandiikamu ekigambo omusawo weereza ekibuuzo ku 8338 naye nkusaba nti erinnya lyo teweerabira okuliteekako. Omusawo agenda kubeera naffe ku Lwomukaaga essaawa zigenda kubeera 12:30 agenda kubeera ng'akola ekintu kimu mu studio za Bukedde TV agenda kubeera ng'addamu ebibuuzo bye muweereza kati muweereze basobole okubeera nga babaddamu. Ku lwa Bukedde TV mbadde Justin Nakagwa munnange Robinson Tumwesije abadde ku bifaananyi Leira Batanda yasalaasala ebifaananyi bino gwe n'obeera ng'olaba ekyo ky'obadde olaba ate Semakula Robert n'abeera ng'ateekateeka. Kuri yonna ekola Buuza Omusawo bangambye mbagambe nti babaagala nnyo mubeere bulungi nti Mukama Katonda atakuumira mpeera abatukuumire. Mubeere bulungi mweraba.